is necessary. If you don't do it, we shall overcome. If you don't do it, we shall overcome. But then we are now telling the people that next time, don't make this mistake. Ebyo byabadde ebigambo bya minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Kayindo Otafiire bwe yabadde alabiseko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'obutebenkevu nga yanukula ku ttemu eriri e Masaka. Otafiire omusango yagutadde ku bantu b'e Masaka okulonda obubi kubanga NRM bwe yali ekyalina obuganzi mu bitundu bino mbu ng'abantu baali tebatemulwa. Eyavuganya ku bwa President era ssentebe w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ebigambo by'Otafiire ye tebimwewunyisa. Emyaka egiyise mwami Kayindo Otafiire yennyini oyo nga baziika Adonia Teberondwa e Bushenyi yavaayo n'akyasanguza nti bo nga bakyali mu buyeekera bakuyambalanga uniform eza gavumenti y'Obote ne bagenda ne batta abantu ne batemula abantu nga baagala bakyayise era bavumanganye gavumenti y'Obote. Kinajjukirwa nti wabaddengawo ettemu buli kulonda bwe kubaddengawo kuva nga ffe tukyali baana bato nga buli kulonda bwe kubaawo ekitundu ne kironda nga tekironze Museveni oba NRM nga bafuna obuzibu nga babaayo ettemu. Twakiraba mu mambuka ga Uganda, twakiraba e Kasese, katukirabye ne Masaka. Kibanga ekitegeeza nti gavumenti ya Museveni eri mu kubonereza abantu b'e Masaka. Mwami Kayindo Otafiire bigambo bye bibange bigamba nti bali mu kubonereza abantu ba mu Buganda nga babatta olw'obutabalonda. Kyagulanyi agambye nti bannamasaka ke kadde bazibuka amaaso ku ttemu lino beekuume. Beebereremu abantu b'e Masaka bagule amaaso balabe. Abantu b'e Masaka bamanye abantu abatufuga tebafaayo ku bulungi bwansi oba byakwerinda by'abantu naye bo okulaba nti bafuga abantu mu ngeri bo ebasanyusa. Ettemu ly'ebijambiya wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana omwaka guno lyamamira ebitundu by'e Lwengo ne Masaka abantu 30 ne bafa. Famire z'abantu abaakosebwa President Museveni yaziwa obukadde 10 okubanaazaako amaziga naye abantu abawerako baakwatibwa. Ababaka ba NUP Muhammad Segirinyo wa Kawempe North ne Alan Sewanya n'owa Makindye West bakyawagamidde mu nkomyo ku misango gy'ettemu lino wadde ng'ebyetaagisa okubeeyimirira babiwaayo ne kkooti ne bayimbula. Sewanya naye abadde ayimbuddwa olunaku lw'eggulo naye n'addamu n'akwatibwa mu maaso g'ekkomera ly'ekigo. President w'NUP Kyagulanyi agambye nti gavumenti efune ku nsonyi egoberera enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu lissibwemu ekitiibwa. Naye n'olunaku lwajjo kyayongedde ate okweyoleka nti byayogera si byabategeeza era byabategeeza si byayogera. Kale nno kitulaga nti tuli ku lwaffe era tulina okugenda mu maaso okulwana ennyo okwetaasa ku mwami Museveni. Mwamulidde bwe yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti beero si ddembe lya muntu eriteekebwa mu constitution kiraga nti constitution agisoma agibunzise. Kyagulanyi abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina e Kamwokya mu Kampala. Ono abadde alina okubeera ne bannayuganda abali mu ggwanga lya America ku lunaku olw'omukaaga nga 25 ogw'omwenda wabula olugendo yalukomezza mu ggwanga lya Qatar n'akomawo mu Uganda olw'amateeka agatangira COVID-19. America ge yateeka ku buli muntu agenzeko mu ggwanga lya South Africa ate nga Kyagulanyi gye yakava. Nasimbula wano ku lwokubiri nga ngenda America naye bwe natuuka mu ggwanga lya Qatar mu kibuga Doha bwe nategerera nti waliwo enkola mu America nga abantu ababaddeko e South Africa nga tebannaweza nnaku 14 nga bavuddeyo baali tebasobola kuyingira America olw'ekizibu ky'obulwadde bwa COVID-19. So olw'okutunuulira South African variant gye batya ennyo mu America nasazeewo okukyusa olugendo lwange neme kweyongerayo America mpozi ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Ate nange njakola olugendo olwo ngende ate nkwasaganye ebimu ebineetaagisa nze kennyini okubeerawo ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Agambye nti olukuŋŋaana wakulwetabirako ku mutimbagano n'ekino tekirina kumala mu maanyi bannayuganda babadde alina okusisinkana. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. We bali munaffe